Enkayana ku ttaka e Buikwe waliwo abatuuze ku kyalo Lugazi mu municipality y'Enjeru basattira olw'abantu abalumbye ekyalo eggulo mu kiro ne batandika okusaawa ensuku emisiri gya muwogo n'egya kasooli nga bano okulumba ekyalo kigambibwa nti Gajjojo William eyeeyita nnyini ttaka ye yalese ekibinja ky'abasajja bano. Abatuuze bagamba nti abalumbye ekyalo kyabwe bazze emirundi ebiri emisana n'ekiro ng'ekiro baakomyewo eyo mu ttumbi budde ne batandikira we baakomye emisana ensuku ezisaayiddwa zitudde ku yiika 7. Nabadde nkyebase neyibange nankubira essimu emabega w'ekibanja eno gyasemba nagamba nti ankoloni ekibanja abasajja ebitooke babimalawo. Nagenzo nenzuukuka nensooka noonya ekisumbuzo nekisooka kimbula. Namaze nenkifuna nenzigulawo nagenzo okugulawo nga mbasajja mbalengera saidi eno yonna nga batema nenkuba enduulu abasajja abamu ne bakola ki ne badduka naye nga nina omuntu omu gwe neetegerezaako ku kigambibwa nti abamu abadde bangobaganya ku ttaka kuno omusajja oyo omu yeyiga eteme yonna n'akomawo waka ng'akuba enduulu okumawo kanga kumendulu abantu bali ne bamugoba nange mwenyini nange ne bangoba ne nyingira mu nyumba nese nabategeera abaami abo kubanga omu mumanyi wakuno ku kyalo bamwita mwami yiga ye namulabira ddala. Abatuuze bagamba nti basula ku bunkenke kubanga omusajja yakoze ekikolwa kino akyali ku kyalo ayinaayina. Ssentebe wa Njeru Central Division Edeba Mike avumiridde ekikolwa ky'abasirikale okusaba abatuuze ssente olyo baloke bakole ku nsonga zaabwe. Odeba agamba nti kizibu okubanga abasirikale baatutte ssente 2,000 zokka era agamba nti abatuuze baatidde buti kwogera ssente entuufu naye ng'abasirikale baatutte ssente eziwererako ddala. Tubeereko inhuman, tubeereko n'ak'obuntu naye lwakuba maama oyo alina obulumi emmere eweddewo taata oli akyali mu misango yalooza emisango gijja kufa waana ayogera amazima naye gwolooza wa poliisi waliwo yaze n'atwala 2,000 zokka tesobola kuba nusu 2,000. Kanaabi Jime ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe agamba ekikolwa kino kiswazizza nnyo disitulikiti yaabwe kubanga kino kikolwa kya ttima okusaawa emmere era agamba nti mu nnaku entono ezaakatambula ku muggalo afunye amasimu mu bantu ag'enjawulo nga basaba mmere kyokka abasazeewo okwerimira emmere batemye nteme. Kino kye tulaba tekyongedde kunafuya nannyini bitooke byokka wabula ne disitulikiti yaffe kigityobodde okubanga tulinamu abantu abakyalina emitima bwe giti. So abantu ba Lugazi tugenda kolera wamu nga tuli mu lockdown eno tunoonya ekyokulya kuba in actual sense amasimu genfuna buli lunaku bantu bansaba kawunga kyokka n'abasobodde okubeerawo nga bettanidde ne balima emmere yaabwe ate bakola ki bagisaawa. Bano RDC abasuubiza nti emisango gyabwe gijja kuddamu kukolebwako ku poliisi y'Enjeru nga ku luno gigenda ku region y'Essezibwa okwewala ebyaliwo mu kusooka poliisi lwe yayimbula abateeberezebwa okubanga be baamenya ennyumba y'omutuuze. Sooka ne bamenya ennyumba ya mutabani wange gwe nali nzimbira kati bazze ku lusuku tebannaba kukola transfer nga bajja basaawa biki naye nga abavubuka abasaaye mubamanyi first of all basooka ne bajja ne bamenya ennyumba kati obuzibu poliisi yereeta bino kubanga poliisi etasobola kutuukiriza misango bani abo abatakwatwako bwe bamenya ennyumba keesi erisiga yakomawo region yegenda gihandolinga fayiro yaffe eri eyasooka ngenda bikwasa legal office wa region. DPC wa Njeru Deleka Asiimwe alina byannyonnyodde ku nsonga ya fayiro eyasooka ku bantu abaamenya ennyumba y'omutuuze. Bitemeddwa n'abaabitemye tetwafunye mukisa gukola ki gubafuna naye nga okubazzaako emabega wano wabaddewo engeri y'obutakwatagana wakati wa nannyini ttaka agambibwa nti ye nannyini ttaka ne nannyini ki ne bannannyini bibanja. Kaddu Derek, STV Select ey'enjawulo.